yagenze okubeera ssaawa ey'akawungezi nga abadigize basimbye ennyiriri okuweebwa mu kivulu ky'omukozi w'obukedde famire Suna Beni ow'Ekinyanya yatumye Essaga Endongo nga kyali ku Makutano Hotel Nansana. Ebyokwenda yadde egguluggulo okutangira ebikolwa ebyeffuji era nga buli obudde ayingira asooka kwazibwa waateekeddwa ab'amagye poliisi saako bakanyama okunaaba abadde mu ngoye eza bulijjo. Ku siteegi abanywi basoose okuba abadigize emiziki okwabadde Mary Bata ziza bafaana omuzinyi w'empere ku TikTok wa Shiro n'abalala nga basanyusiza abadigize. Olubawazeewo badijji okwabadde DJ Seba, Ingenia Mali, DJ Mutesa Pro, DJ Ritangu mwanyina wa Suna Beni nga bakubye abadigize emiziki ne batuuka n'okweyambula. Ku saa mukaaga ez'ekiro Suna Beni ng'alina abazinyi b'amazina amaganda yalinnye ku siteegi abadigize ne bafa essanyu. Suna Beni yasiimye abawagizi be Sakute bannamulire olw'okumulaga omukono ne bakama be okumwagala. Omuli Bukedde Mbutigizi, Bukedde TV1, Bukedde TV2, Abantu TV, mwebale nnyo mwebale ddala kutubeerawo ne tusembyawo okwebaza mmwe abawagizi baffe abatuweereddewo ebbanga lyonna. Mutuwulira ku leediyo ne mutwako ne ku TV akatonotono naye ne mutwagala nnyo. Asuubiza obutabayiwa ng'atuse n'okufukamira wansi okubebaza. Abaana mubabuuliranga nti ku mulembe gwaffe mwaliwo naki. Oluva Suna Beni yayingidde mu kasenke abadijji n'atandika okukakula emiziki abadigize ne gibafuukuula. Bano batuse n'okumenya amatabi g'emiti agali mu kifo ekyo nga byefudde abalinyiddwako emmandwa ne bazina amazina aga buli kika. Tebaakomyewo ku baasikudde enfuufu ne baguba ng'ak'ettaano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.